Olesa abakazi bameka. Abakazi musanvu n'abaana munana naye ng'olinga agamana mfudde kati tonteka ko n'ebintu wakufa olinga yagala afe ndesa abakazi nfudde obuuza mulambo kale omulambo kagoogere kati njogera ng'omulambo Amasasi oyagala bagakubewa. Ngeri gye nina ekibuto baba bagenda kunkubawa zate bayinza okunkuba gasinga gayisi mu buntu kuba balowooza omubiri omunene esasire guliijo gamangu kwaye kati obuzibu bwennina ekibuto kinene okiraba ogutwe gunene buli body part endiko nnene simanyi wagenda kunkuba mu magazini 10 mukama yamanyi kwala abaseyisima muzeyize ndi muvubuka basobola okwewona kayisima oli wadde okanga obukazi bwati naafe bamukubye mu magazini bamukubye mmeka amasasi mukaaga bagenda kusa amasasi 12 kubanga nze ate abantu abanoonya bakomando sibe bali abamanyi omuntu wakulira essimu n'agamba swite hati oli luddawa nojjako essimu emisana tesibako kakati gotomanyi nokuba essimu nga teriiko katusa ne ku polisi essimu ebabuze njagala ebintu netwa tubyogera tubeeranga serious kubanga this is life issue abantu bangi bazinga bafa nga mulowooza bali mulwali ebiseera ebisinga n'omugenzi iculi yalajana n'abalagazi audio nga mulowooza musaaga mbadde wano ku polisi nkoze statement nga weemuli abantiisatiisa mbalaze polisi nenkola statement enamba ezintiisatiisa nziwaddeyo kati gavumenti oba ne Uganda polisi ekole ogwayo lwakuba ekineraliikirizamu kiri kimu genda opye sirawo nnyo naye beetaaga buyambi kati simanyi Katonda yagenda otuyamba simanyi bwekyo munakiteekayo kubanga naba nga naye ebizibu byonna nabo byebalina nabo babakangakanga ate nange bankangakanga kati gye nzija okuwaaba kati gye nsubi abo batuganye byotagireke naawe genzize ande totankola mbeera bintu bya TV za muganda zisumbuka togere ebintu by'ekikulu genzize okulopa abantu abatiisatiisa kubanga okuva nakola twiji eri sifunanga mirembe bamukusinga abakazi mu kamera naawe tuli mu bintu bya bulamu kuva nakola twiji eri sifunanga mirembe abankangakanga mbalaze polisi bankubira amasimu nga bansetinga obukazi olaga nakuba essimu alo sweetheart bajja oluwanko akikuba ssaawa 5:06 nga tomumanyi waliwo enamba entiisatiisa leeteserona gyasiimwe bogera abasuspect kudungu kamera zita advisory wakikiza okutataganya omukazi akubiranga enamba ereetalona gyasiimwe oli nakubiranga eta Fred bikijjamu bakubira bakozesa enamba ez'enjawulo naye nze okuba nga okwogera amazima gugenda okunzisa mwena abatemu abanoonya siina musango zigendaga nenenyaja maaso ga Katonda wange abaana bange Katonda alibakuza naye ekirinuma mu bulamu naafiiridde kwogera amazima bannayuganda ne mutabimanya nti ono banabasajja batufiirira kwogera amazima kuba tuli mu bulamu obuzibu bwe munsanzeemu oba tolina mirembe oba tolina ga kisajja oba oli ku bunkenke bizinesi zifa mayindi yeefa kitegeeza tuli mu kutiisibwa tuli mu katyaba g'akamaanyi kitegeeza bano abantu betufiirira nabo nammwenzi okufa si kyekikulu naye ekikulu mwe kufuna ddembe lyammwe eryo lyenwanirira bajjo tubuulire bano abasajja abakutiisatiisa bazudde wikinesi enti tolina mukyala okutega nze simanyi siri mutemu abantiisatiisa be bamanyi sirina mukyala oba nina nzimanyi kimu nti bantiisatiisa naye nze ekinnuma abantu betulwanire nabo sometimes omuntu bw'afa nga bakikomyawo ate nga tebafunye ebigendererwa byabwe kubanga bajjo n'abalala batiisatiisa aboogera amazima ne Ichuli wange yafudde ng'ayogera amazima tegagenda kuggwa Ichuli yafudde kati wenge ngenda kufa kayaddewo agenda kufa mufumbira abeerewo mufumbira agenda kufa Tamale Junior abeerewo Tamale Junior agenda kufa Alex Ogi tebalina kye bagenda kukola ekituufu mwe abatutta nammwe ate abatiisatiisa okututta ate tugenda basookayo busoosi ate nze ngenda kufa nga nwanidde miliyoni z'abantu miliyoni bwe zijja nenjogera ku kikyamu Alex oli mubbi nti wabbye essaati ya munno nga Brian ali mukaaba maziga ddala Brian agamba nti Alex anwaniridde ompulya bulungi nze mba nkoze omulimu gwange owa Katonda ekisinga ekibi kulyamu banno lukwe oba kulyamu bannansi lukwe nze mbasikulidde mu lukwe nga nfiridde ku mulimu nga baluku ogw'okununula eddembe lyo okulaba ng'ofuna kye weetaaga especially the social services service delivery ekyo kigenda okunzisa bwe ngamba nti Alex njagala maama waafu ne panati tata waafu ne kando bwe ngamba nti Alex nti freedom of speech ngamba nti Alex osinga bulent wakati ekimpalanya gamba muntu omuti asinga omulala bwe ndowooza nga nze naye ate omuntu omulala ayinza okukozesa chance eyo naye n'ambattula olw'ebyo ebiri otegeera kati era Isima yafiiridde mu kavuyo kangi tekisinza okuntuusa yabadde ne famire y'engola video gye yakola alina simanya aba airport simanya alina ebebuddo simanya abantu entalo zibadde nnyo obulwa naye nze tracing yange mwena bannayuganda n'abagenda okunkuba ebinnyo nze rero nina abalabe babiri mu Uganda na President Museveni ne Muhoozi Kainerugaba ekyo temukiteekeyo soko tubuulire eddambi okubanga tubainagezoloopaatandikewo abagenda okunkuba ebinnyo banvunaana kulwanirira abantu bawaasi eno tabire somehow adi bukedde oyinza obutagiteekayo
sipaka nawe nakuzino wafuna akatengo neka tulabe nze kati nina abalabi basina ntalo ndala banayuganda babalimba limbanga tibajja ino omuntu bya the business ye ogambye kuliriza bulungi wangosa logiki bwe mbanga afunye ekizibu tebabalimba limbanga tinali nyigideko business y'omuntu kabana linvumyeko omuntu nga sikino mbera mu entertainment yange nakogera ku bintu biruma bantu nze bwenfa we mukunonyeza banayuganda mumanyo ate kirinsa misanga nfudde temumpanga amabugo kati ntandise okulama ne musikalanga kwekyo kyenwanira ate muteekanga wembera omulabo gwawe ne mugulekanga ku kkubo nga guwunya ne mutayambanga baana bange katonda ali bayamba nene mutukiriza ekyo kyembadde njogerako n'olunaku lwendifa mukume ku busiki buli tawuni njagala buli uganda ekuma akasiki omuzira afudde ndibeera eri magombe nga mbalaba nga nsanyuka mukume ku busiki mweyongera obukambwe mwe bajje bafiiriridde bino mbyogera tuli ku tv nze kirinsanyusa omulambo gwange newe mutanteekako ttaka balina newe banzika balekawo atano ku 10 ebbajjo ennyumba z'ekika zonna bazine bateekawo midala gya mbizi ali nagana ogula ekijja because njagala abaana ne bakule nti ennaku eruma saagala kukuza baana mu mbeera nnungi ompulira bulungi basirwale nga baganda bange bwe batunda yiika kumpi 10 ez'ebbajjo ne balekawo atano kuki kuba bakola buli kimu bakiyina kati omwana olina omukuliza mu mbeera ebibiyo laki ovola Alex sikyakwata bulungi kalo sikyabuvunaanyizibwa owulira bulungi kulaga mwana nti gwe musika olaga omwana nti gwe musika aba musiru aba musi abayina amalala abatagula banne ababba ennyama y'abanne abaali aloganti abatalina mpisa tata yampa obusika amanyize ngendo sikira ettaka lino amanyize ngendo sikira ekika kino otegera omusika abatategeera omusika aba mutamiivu anywa omwenge kubanga buli kimu aba amanyi ebbosi w'ekika ekyo aba amanyi ebbosi wa famire kakibi nnyo okusobola kugweta Alex ng'ogenda okunsikira abazadde abandaba mu kamera temulaga baana bamwe basika omusika bamubeera naye mu mutima era byogendeze ne biba international oba ne biba nsina ne bagamba nti oli kati nga Congo president yaddako yani Kabila ng'afudde Kabila yali mwana wa Kabila yajja mu ntebe nga tamanyi byagenda okubeeramu oba musajja wati yeekubako n'awamba buwambi naye teragako kitaawe teragako omuntu yagenda okuba president manyi lwaki yakuba kati because kyali teyakimanya Alex omuntu ow'amaanyi teyemanya nti ow'amaanyi sika teyemanya nti sika kamiyoni sika naye teyemanyi nti sika Bobi Wine is a star tamanyi maanyi ge nti w'amaanyi wala Bobi Wine omusangani nga yeeyongezebwa kitegeeza teyakuliramu malala naye nkuwa example yani Bebe Cool muyimbi wadoboozi ddungi naye yeemanyi nti sika osobola omusanga mu bantu agana okubuuza wamulaba ku lumbe toseka andize mujja kuntaba biyintaviyu bya kumuntu nziraamwe civilized man asanga gasumba nemubuuza nembuuza Balamu nembuuza Dr. Victoria University amuyitani Muganga nenkwata Bebe Cool nekiteeka eri omukono kitegeeza nti yakula talina mpisa nange bajja g'omwana okutaba nampisa ko nalaga civilization nenkwata ente nembatuula mu maaso balabe bange naye nembalaga nti nze ng'omukulembeze w'ekya bwe ndiba tebanjiye binnyo nina okulaga akabonero entalo zaffe ziba za mu kisenge teziba za public. By the way, kwa olunaku naye olwesa civilization ey'ekika ekyawamu era bwe ndifa siri wa muntu alinzirira mu bigere because bagitasambika waye bajjo alina karakita zonna ye bajjo omukulembeze w'eggwanga lisobola okulembera Uganda ye bajjo MP ye bajjo meya ye bajjo asima toyi ku kyalo ye bajjo asima bohawulo ku kyalo ye bajjo w'amawulire olumu nsobola okwefula buloga olumu neneefula ow'amagezi olumu neneefula omusiru am the only man in Uganda with the boss no sense and sense njagala ompeyo omulala bwensalawo kusiri wala ogamba kino kisiru nnyo bwensalawo kugezi wala ogamba kino kigezi naye Uganda bwendifa muli bamufiriddwa omuntu talenti yange tendizibwawo kubanga nwaniride olugodo lw'emaki ne balulabye olwassala amaloozi tetwatulamu mu bigunde ba David Koma ne baluyiba ekiruddu mina abantu bempereza eddagala endakasongola bamulekwa wange era that's why nagamba Alex sina kyabugaga tegenda kulekera mwana wange byebugaga wange bamulekwa nana biteeka manyaga bamulekwa njagala abaana bajja kubeera bamulekwa naye ate bo njagala bamanye ensi bwekyo nabalekera ngenda balekera good education kubanga kyenjagala okulekera abaana sagala balekera wadde katiko kattaka njagala mbaleke nga basomye bulungi omwana bwamala university agenda yiyo obulamu oba oba okuzi waliyo omwaza abantu benjogerako nomunabi badambe ne kasongola bagala singi kasanvu bwe twagenda kasanda mubazamba ono omusajja wa Tungi ani ono kwezi ekasera tulina abaana betubeera nayo kwezi mitambo basomera emitwalo ebiri ebiri ati wembanga omuntu bwenkoze ku nsi obutono lwaki sibolekera abaana abo abange bomanyi bamama we beesobola bo basobola babezaawo in case of anything watali muzadde tasira kwezaawo mwana we